okusiiba olunaku luno lwa Sunday nkimanyi nti buli omu abeera alina embeera gy'atambula mu nnaku zino Sunday. Abamu babeera mu masinzo, babeera mu bikolo, abalala babeera mu mbeera ez'enjawulo. Enkuba ekedde kuba nti etonnya, baraka zaamu zikedde kuba nti atufukirira, akuba nti atuwerulira emikisa n'okuba nti atuggulirawo. Kale tumwebaza okuba nti byonna bitukoledde, neebaza era nga nsanyukiramu n'abo bonna bafunyeyo birungi mu wiiki gitubyanvege eno, n'abafunye ennaku nakoleramu nammwe era nsaba Mukama yongere okuba nti abagumya. Olwaleero nzize Tariki Nkata programu Embuga nga nange nyambadde ku nkoofiira olunaku olwaleero. Buli omu yeebuzaga kibadde ki? Nyambadde immoral era tuba tutandika tumulaga akalangaawo akasobola okuba nti kakuba. Bwagala okuba nti nno ogula ebintu, toyagala okuba nti okkiira mu kibuga downtown, toyagala okuba nti ogenda mu shopping mall, toyagala okuba nti ositula ssente zo ogende mu biviiro gy'okuba nti ogenda mu kibuga. Endwadde nnyingi nnyo, covid waali, ebola waali, jaamu kati mungi, enkuba ennaku zino etonnya, beera ewakaawo, lagiriza ebintu ku ssimu yo. Immoral yazze okuba nti ekutaasa embeera eyo. Tuba butuuzi wakaawo n'ogenda ku app yo, n'ogenda ku ssimu n'otumya buli kyoyagala okuba nti ofuna, n'oyingira ssemaduuka ow'eggwanga Uganda yonna nga omulina mu ngalo zo, byonna byagala okuba nti ofuna n'obifunira awo, era n'oba nga bikutuusibwako ewuweewo nga bya mutindo gwa waggulu nnyo, ate nga ebbeeyi si ya waggulu nnyo, ya muntu wa bulijjo. Bantu bano ebijjogerako aba immoral bantumye era ne bantikka ekirabo kya saasaabukuludde, nalabyeko nkoofiira yo ngimanyi nga bali Muzeeyi Tamale bino bamwebaza bamuyozaayoza amazaalibwa gagabadde olunaku olwokutaano, mutabani wa Yowaana ne Mama Matovu. Happy birthday. Era bino babimpadde basoni bampadde enkoofiira eno yino. Aba immoral bakuleze enkoofiira yeeno myufu bagita ya people power. Bagita ya people power. Bakuwadde zimbagamba nti bwe twali tugula amasuuti ago ne people power yaliwo. Uyo Muzeeyi Tamale kana n'enkofiira yange yanseegumiza omuzira agumire alumire waliwo nabaddangaa naye ajagala enkofiira enigula emitwalo 10 eseegumire ensi yaguma tugiwa muzira tugirabe eno mundi yeyange yennyini eri enkambu ekuba buli muntu ekuba bujozi nebuteeka kasitula neeregamu nga njikuleesera nebwoba mukoddomi wani ekuba kuteeka kumalamu weewaawo ekirabo kirala kyekimu baŋŋambe nakyo baŋŋe neetikendeke birabo byo osaba okulukubuli nakugamba nti muganda nga bamuyita Majambere yatuma omwana Tamale Mirundi Wakiso ekikyusa yampa enteesi ente bbiri ez'amawaka Otafiire yampa enteesi bbiri nina mukoddo we nga bamuyita Kajinya nina Nabudoozi ninaani era basazeewo nfune faamu ennene eŋŋoma bakuŋŋanye nti baziteekemu. Ofune faamu ennene? Yes. Bakuŋŋanye nti bakuteera awo? Nti bazireeta. Kituufu. Museveni yatampangayo naye nyamwerako emaani ngenda ntuula embeera gye ndimu nti banjooze nnyo ne bannya ku mutwe ne bannyalako. I'm always invited annually. Yes. Abatoola abali mu Kampala bakola embaga yaabwe ya Christmas nakagendayo emirundi ena nakati bampise bali 10,000 ensi era kuno bakuyise baŋŋambye nina keeki ya muboozi gye nyina okujjayo ngimutwalire. Mugenda kubeerawo. You see, tribalism. I don't believe in tribalism. Bane Muzeeyi Tamale awantu onja tukonewo nnyo olwaleero ensonga eyo ekuze ya tribalism wanga wano tribalism ekuze erirudde wanga kabaka agula Kalugire abba ettaka lya Hamu eyamuzimbira ekizimbe gwenza kwatogiraba naye nga mu bantu eno wansi gyeri ye Kalugire twamukola ki mu famire nze Hamu tabikkirizamu ebyo ne muganda azaala Hamu nalimuwanisemu nomujingamu kubanga musajja omanyi baagala kubbako Hamu kisaawe kye kimulemye ekyennakivubo oyo Kalugire kyaliko ye strategy kisaawe kiri kumpi kuggwe andi nkugambye balemeza biliyoni z'emmeka mu banka eno era Kalugire najja era nakati Kalugire azze ku ttaka basafeya bagendayo
ne balirabanga ettaka kabaka alina makubu yalina nettaka lugere abaana bano bakyayisira gavumenti ya Museveni abako ne baleese obuzibu mu famire ya Museveni terina kizibu kyonna naye abako waliwo gye nabadde ntambulira eyo ne baŋŋamba nti nze Tamale sometimes abako allegations zaleeta tabana bwino mutuufu abako abawogerako just talina bwino. I worked in the state house for 14 years. Who humiliated him? Natwala 5 billion. Ngalowooza ndi mwanga ajja kunnya ku mutwe anywaleko. Bele muteeka ku ttaka. Kubanza I went to state house with the mission. Naye nga bategeera dde obujuuzi bwabwe. Kasaba kujooga ne bakujja mu kifo ne bakuwa ekirala. Naye natuuka ne ssente nga bakumaze. Don't accept to go to a periphery. Singa Kadaga yalekulira nakibalekera enogesi y'obujozi bwabwe nebamunyira tebaatizemu kujooga bantu. The moment they humiliate you, it's not Museveni who is humiliating people. Si baana ba Museveni. No. Waliwo gwe baateekamu ekikwate nti ayinza how can you ofuga otya eggwanga ku nga omusajja alina omwana we. Kakati mwekamba buulire sitole eno giraba saagala nnyo kulifaalinga ku bintu bibadde walala, but those who follow me ku pologulaamu yange ey'olwokuna gye naliko nabagamba nti ebintu bya BMK bigenda nebaga nti BMK yali mukwano gwange BMK bebasooka okuleeta sipeeyo omukadde BMK nze nina ekitabo nina document zenakola ku BMK nga yaziwanze nzekka. Nawe tubangule tugambe nti nno gundi yamugamba ebyamu ate biriwa BMK yanyumiza naŋŋamba nali musajja nga nsobola nte kakati nga jaketi njewola ku muntu okubika empewo kakati naŋŋamba nti omusajja oyo omulaba ti yagamba nze natwala omukisa gwe. Omusajja eyayazikanga BMK egundi ejaketi yajjanga ewa BMK n'amuwa ssente nga mwavu yetwala omukisa gwe n'omundaga yetwala omukisa gwe. BMK yanyumiriza nti bwe nabanga ngenda okusuubula ente nga nina gye neeyazika ejaketi kakati omusajja nze bwe nagaggawala omusajja nanga nti omukisa gwange gwokutwala yekibanga ssente wa BMK wali mu jaketi omukisa. Kakati BMK tutandika n'akazimba akali emmanju we nga wano ng'ekizibu kya BMK kiri eki kufuna swimming pool. Yayala swimming pool. Yes. Okay. Netula ne BMK. BMK yampa sente nzitwalire yiga. Mukatuli kimunnange mu cases. Yiga nga talya mbuzi. Leza gundi yazigoba. Yiga ki? Eyali meya. Era muwavu muyitirivu. Nga talya mbuzi wadde. Yiga yaŋŋamba. Mwana nkubuulire. Oyo eyaleeta Airtel mu Uganda yani. Yali waswa ebiri gwe bali nnyo nanga ndi waswa biri gwe yandeetera ssente ngayagala kubba nga tubba abazungu ne Ghana ne kakati kitegeere tuli ku kadaala tuli aba singa tabinvumanga nemme yayiga gyali bamwerabuza musajja yakolera ekibuga yesasula munnabisi musajja yakolera ekibuga kino bambi kasitobeera mu nsawo z'abako ye Museveni nga kajuka atya nnyo bakoddomi kyovula batuwagira ono omuzira yatumensegumire yalitumalako ennaku nange nebaka negolodde nabalabye nga bakankana bamutya bagambye nti asobola okunona omuntu yenna ate yakomyewo era kati ngenda kumugamba tuyambe oteeke bakomando babiri aba special forces ku buli polisi yo polisi edduka buddusi. How can somebody who is patrolling Mogadishu run away from mbubagala balebozi bagambe ekitukubya police station muhoozi aleme kujja muhoozi kajazi gogoli. Yes, muhoozi is going to deploy ba commandos.
aba bokka babiri Muhoozi azirambule naye nga tulina enanga n'Onyango olabe nga banaddamu kuba police stations kuba kati mwekababuulire amawulire ga Uganda gabasiru. Do you know what Museveni bwe bakamusuuza? Can you go to the police station at night now? Abaganda bakugamba nti police teggalwa kituufu kati oyinza okufuna omusango kati ekiro nogenda ku police sikyasobola police withdrawing kati oyitaani nedda Muhoozi kadiployinge bakomando aba omusajja omukulu nayogera Onyango n'enanga nimwogera ebyobusiru nti omuserikale waffe mu kiseera kya laati omuserikale waffe yabadde mu motoka nga yeekukomya nalaba abajja n'abasuuza lwakite maiming mu kuba okugulu asigalebale nnyo lwaki teyamukutte magazini ogiyita gulunedi tiyakanyuze gulunedi net exploding kati kubalumba ebarakisi yekankubuuzi ewange ensula n'abasirikale ebweru nga tibandabo nze ensula bweru sebaga nga nawe okumana era waliwo omubbi yagenda najja yali kanyama kanasuze bweru n'agenda abinula oluggi lwange lwerutirejikira kaka n'alyoka awanika emikono bwati mu luggi mu fulemu y'oluggi omuserikale gwe nali nalina nga tomukuba nemubuuza lwaki simusabula ŋŋamba oyo omusajja mukugu nnyo ayagala omukuba essasi oluggi lweggule banne be yazze nabo bayingire saamukuba ssasi naye bweru naliyo kakati omugamba namukuba emiggo yali ayambadde kanankane bweye kati besiiga ebizigo nga namuba kibooko nemukuba olubuto lwonna nemugakimbia naye nga motoka gye yazze nayo bo badduse eddaka bagali bamuleka kakati if we are serious people anybody who touches on the police abaganda bakuga nti police tekolaki who can now go to the police at night kuba bajja kujeetayo neyeefudde babakwate how can somebody athreateninga the issue is nti abayekere bagenda mulwanira tetwagala Muhoozi Muhoozi katekoba komando Muhoozi agenda kulambula polisi zonna Onyango bwadduka n'enanga tawerekerwako enanga nkugambye emmundu zino eziwambibwa waliwo abayeekera abatujjwa gundi yagamba oyo simanyi ayogerera amagi Felix Kulaiji I have evidence to incite even obalaba abotanga odoyi tajja kujja tuli ku Museveni omu ebikikifu. There's nobody in Uganda who can stop Muhoozi. Muhoozi's presidential bid is unstoppable unless he himself. Kuba ne bomunaleekaana what if kambabuliremu nze nabeera wuwe nina ebintu ebyo byenjagala obasomesa olwaleero. One, Museveni yali vice wa Paulo Muwanga. Even if Museveni yali tayagala agenda mu nseko, was forced into enseko. Always give somebody an exit route. Okay. Always give somebody an exit route. Omukazi bw'omukyawa muleke agende afumbirwe. Naye togamba nti asiraane omulumbe ewaabwe bw'omukuba ne bwe bakapa n'ogikwatira mu nnyumba ng'ey'ennyama ezimba ng'engo. Kituufu. Always give somebody an escape route. Museveni bajjako binaayisa nga balinaani ne Paulo Muwanga. Museveni yaleeta erinnya lya binaayiisa n'agamba Lugumanyi tojja kufuga abaganda bajja kututta. Okay. Very observant. Naye batujja mu 1980 tunoonya akaluka 1980. Even if Museveni wouldn't have liked to go to the bush, he was forced to go to the bush. Why?
Museveni was the vice president of Uganda because the military commission had taken over power. Okay. Nibajja ku 9 years. Museveni was detained at a road block at Kawempe. Ngalimu ne mukazi we n'omwana. Vice president wa Uganda bamukwata ku road block. Emmotoka yayito joko yamala muyitako. He was saved by the Salese abafulunasi. Yayina mukwano gw'ennyo Lieutenant Colonel Muhindo bamutira Makerere. Lieutenant Colonel Muhindo. Provoking yan. When Museveni finally decided to form a political party, Kintu Musekeri yalisangamu. Mayengo wa UPM bamukwata mu Lwera. Kyangamacho Professor Makerere mu University batekawo English proficiency test ne bamugamba nti oluzungu alugudde. Naye nga yesse birumbi wa UPC bamubuuza what is your name? Luwero South Constituency nti oyiseemu. Kyenkunyonyola okitegeera. They did not give Museveni an escape route. N'ekifo kye constituency ya Museveni was gerrymandered kuteesa ayitemu ne badira emiruka egimu ne bagijja to deny Museveni right nti gundi Kiyonga batta omusajja Mbula Muhindo yali wa DPO waffe ne bamusuula mu National Park nga bazira yamutta era abantu bwe bategeera nti Mbula Muhindo afudde ne balonda Kiyonga. Kakati what type DPO ekkiriza okujja mu Buyinza okujja mu ogibyeko abantu 17 and opposite ekkiriza constituency 27 wakabako 17 twagenda mu Kalunga yakabba obote yakabba 17 anopoze badire ekidyeri ekiri ku kyoga ne bakiremezaayo ne babasaba tikiti z'omusolo. West Nile was declared under emergency teri kulonda UPC yalonda y'abantu mwasanga simwogereza ne badira abasoka 10 ne babakyusa nga luwuliza Kirunda atambula ne detention orders. Waliwo omusajja bamuyita Kazinja MP yagaana okuyingira UPC n'abagamba mumpe kadi yammwe ne bamanya yali kooki ne batta abazungu ku luguudo lw'Entebbe ne babasuula ku nnyumba ye. Kazinja yali mu parliament ne bamubuulira Paul Muwanga nga yakikoze. Muwala wa Kazinja yali azadde omwana ngondi baawe najja okulaba omwana tebaddanga mukulabika to force Kazinja to join the UPC. Kakati waliwo omuntu lw'omunyigiriza ennyo nti ze balowooza bwanyigiriza omuko nonyigiriza najja ku pulogulaamu zange ayina ba disciples n'ojuuka n'okanyuka kasese ku jurikiti kwe basuula embwa natwala 5 billion ekyajja kujja mufukamira enswera amazzi. I have ended up hardening. The more you humiliate me, I harden. The more you humiliate me, emyaka 2 mweki mbalemeddewo. I know this man must come on his knees. Me to come on my knees. You can't. Museveni abawadde 5 billion. Omusajja muzimu. Kalugire yatwala zize. The man is irrelevant. Mujja kwavuwala nzigi. Tetwabasanga mutematusanga ba. Tetwalina sente. Kasinsanzo kasikira embazi gwe. Kakati aziriza ati emyaka 24 tukimazeeko tukubagana. If they had given me my money. Omanya omusajja yabeeranga muzikiti ng'atawanya nnyo nabbi yamugamba ki agenda awase wasa omukazi n'akomawo n'amugamba nti obwavu bunzita wasa owokubiri n'akomawo nabbi obwavu bunzita wasa owokumeka bwe yawasa owokuna yakomawo yababuuza ng'ono takyantawanya nti owokuna yajja n'eŋŋamira n'ejja nekyakamamata. If these people had given me an escape route singa nkyabatawanya naye omukulu omukwe yagaana mbu nina omufukamira kuba tawangulwangako n'ajjako n'amafuta n'ozijjako n'amafuta lita 2 nako n'agatwala nakuba nakyobe nakuba kaddaga obutambi bwonna mbuyina. This man must come on his knees. Mwaki bunabeerawo tetwaliwo pologolamu zange zonna ne muzijjawo anti kyenkugamba ne muhoozi bwe bamukoze nkubulya background sikyalwana nabo omuzira yatuuse kakati nkubulya background nabalabye nga boogera the worst domesticated dog is now a wolof mbu muhoozi wolof ate bagambye muhoozi ayina command ayina squad ewamba gavumenti mu lunaku luno abo bonna bwereero ne badduka from a horse's mouth agirina yagambye bagambye komanda wa unity
era omusajja n'abagamba nti mmwe we are hated everywhere nekibagamba ntirabako ensi yabakyawa si baana ba Museveni teri yakyawa Kaguta family naye bako abawala baleeta abawala basomba abawala batusombera omujjo abajozi abayitiridde ani yabateekamu ekikwata ekyo nti musobola okuwamba eggwanga omukazi kiratya sezaalawo kakati what I'm telling you nti we have a fierce battle between omukoya kitadde omukoya yagambibwa akitadde naye ono condition mu Kaguta family sereeta muhoozi kyamukola oti tusobola okubeera kawo nga nekyogedde ku bakaabo tubavaako twogera issues netubata nti look anti nkubuulidde ti issue yonna eri ku busika. What are the problem you are seeing here? Succession banoonya ssente nti look ono BMK omanye ekibakubaziza aba BMK naye yange olifa bubi yange ojja kufa bubi yange ojja kufa bubi nebyo bajja bitwala yange nebibyo bano BMK yayina kampuni y'omwana weekola enguudo ne bajja ne bamugamba tuwe biliyoni 10 tukuwa oluguudo n'asingayo amakaga oluguudo sibaalumuka biliyoni 10. Yes. Bamwe contract y'oluguudo kitaka President Museveni yamugamba nti nfuniye eddagala ly'enkuwa kitaka Welcome Uganda Limited kitaka yagikola mu 69 yaye musajja aleeta eddagala wano nakalima kasajja komubukedde nakano kakabusenga ne basalawo era banoonye ssente kakuba amawulire gaako isololekala oliye kasajja gwe kakabusenga ojja kwefuma kondakiti yavuma eyavuga baasi okuva Sirongo kasajja kava Sirongo kasajja kagisu okasajja ako kagisu sikanyankole keteeka mu famire y'abali gone kanoni simanyi kabusenga ani kasajja kagisu kava Sirongo nze nkamanyi nkatwesinga kajja wa paike kayina stokses ebituli omanyi kye baakola ne nakalema arrested abaana ba kitaka nti Museveni kitaka yamuwadde eddagala efuna ente ze ne zifa. Let me tell you, if you get a deal from the president oyinza okugira naye eddagala lya kitaka nakalema oliyita mu ttaka olifa weekuuta mayinja mu mbuga nange waneereegamu weereega mu maanu kakati okitegedde what I'm explaining these people are looking for money for the campaign. Which campaign? Eyoba president anti bo bagambye mukozi tasaana kufuka temuyina we muwonera nti kumulabanga dduka omukozi agenda okudduka abaganda tukuga nti ekinakuli ogoba kijja mukozi tebalina we bamuwonera why byonna babireese batangodeyi bano bagandi basiju kano akakazi akalinga omusomaali n'ekigongo bamuyingizizaamu mbo Museveni akomewo for how long musabye Allah mwongera emyaka kakati bo batya mukozi tewaliwe bamuwonera is young aina command aina support y'abantu banamuto omukoyi n'okudduka obuddusi bwati omukoyi alina okulekawo ekintu kakati nkubuulira nti the way they look for money kubanga bajja banoonya sente babadde balowooleza mu mane gula buli muntu n'emirimu nze nabastadi job ne mane n'embigaano nemanyunyuka 10 njamulaba kungadduka bakuwa mulimu ne sente bamala okujoga ne bajjawo sente ne bakanyuka kasasiro bo sente nadduka nazo ye nadduka kakati nkugambye zinabya ezabya mukese kunyonyodde kitaka nebaga nakalema alifa weekuuta amayinja yakwata abaana ba kitaka n'abasiba eddagala nizifa niza Museveni zaafa enkuwa nasanga kitaka yekwese mu kifaananyi kyabiikira Maria nemugavaayo mpe 10 nkuttira akakazi kano mu accident kitaka yaŋŋamba nti gwe kitaka namusanga yeku 10 akakazi kano nkattira mu nakwezi leeta 10 nkakubire nkawanika amagulu kanakalemaako kalina omutwe galinga ogw'embuzi katonda yakatonda mu kifaananyi kya mbuzi bokalaba bwoti olaba embuzi yennyini kitaka nga yeku 10 nemugaye kitaka buli mpe 10 nyingiza akakazi kano tuleera
abaana bakitaka omuwala n'omulenzi babasiba mu kkomera n'ekizimbe kyakitaka bakitutte ku nasa bakitutte alinga ono ebyo nebyaweddewo nebyekitaka byaweddewo. Why? He got a deal from Museveni. They are looking for money. Ate kano akavugado tekabiwandiika gundi kakati oyo omutegedde wokubiri bye kati gundi ani sembuuli yaweddewo. Tunuulira omusajja wava muno. These people are shameless. Bagamba tewava muno teyasasula biliyoni 8 ba Uganda Revenue Authority weeri bagamba Trump, we have investigated your companies, you don't pay taxes. Trump yagamba this is the reason why I should be president, to cover the loopholes in the revenue collection. Yes. Mulikuwa wapi? Where were you? Naye mmwe ne mutabaako nansonyi n'ogamba nti ekizimbe kyawava muno kyeyasimba nga WBS nokiteekako NBS kuba mukitutte. It means mukitutte mugenderedde era mujja kisesema. Okitegedde obujoozi bwabwe? Kitegeera. Kakati twatawa eno story ya BMK properties. Buno enfaana zisinga muno enfaana buno busirusiru bwa monitor. Eno story gitegeera. Government neither under what fire over data. Do you understand this story? Omanyi kye bategeeza wagula essimu okutali kyaja buno busajja bwa monitor. Nagula essimu okutali kyaja. What they are saying is that government bought a machine that lacked a very important part. Nti government bwe yagenda okugula ekyuma teyagula storage. Naye busajjamu singa abantu bawaliwo singa babukuba obusajja bwo. Omanyi kye bategeeza? Kye bategeeza mukitegedde mu simple language. Wana hiyo waizi upe waizi hiyo waizi wa Germany waizi kabisa waizi kabisa usajja bubbi buno kye bategeera okimanyi bategeeza ki nti ekyuma kino kye baatuleetera the biggest component etereka data teyajjirako who should pay olusiru buno embo zino. Yes. Anti nkugaa nti I lose my temper why am knowledgeable nti wagula naye omusajja naye kalina ekyo olina amagezi mu monitor should be a museum because he is being used. Banoonya sente z'akalulu kuba muboozi banoonya sente z'akalulu. Ojjukira when did you realize nti essimu gyenguze teriiko kyaja? So balina okugula storage party. Yes, kati gye baagala sente zirina okufuluma. Bakugamba nti we twagula ekyuma kino kyaja teyajjirako nga kibadde kikola. Naye musajja mmwe banaye mutuyambe mugule nnyo monitor ng'abantu 100 bagula kopi emu. Mutuyambe nnyo monitor agulibwe nnyo ng'abantu 100 bagula kopi emu. You don't understand this. Bagenda kubawaabira naye musajja mmwe mulyako sente mmeka mbwamwe mulyako sente mmeka. Do you know what it means? It means what they are explaining. When an incomplete sigwe gusozi waliwo omusajja ku mulembe gwa binayeesi bamuyitanga Professor Sebuufu. Professor Sebuufu yali minisita wa health wa Idi Amin amanyi wa binayeesi yaleeta ebigaali mobile clinics nga tewali basawo tewali bituwe bibisika. Yes. In 1979, during Binaisha's time, 79-80, this is what they are saying. Tinyaka ilima bwe yagenda okugula ekyuma kino ekikolekitinga data ekiri important ekyo bano katomu kali wano obwa monitor bubawaga. So we are going to lose. No, tell us. Was the money paid? Did the money which was paid by these German thieves to the German thieves didn't contain this?
twagula tukimanyi tukuze ndu kati waliwo kimisingamu yes Wanjakayirima is dead no how much money did you take give us the agreement n'obusajja bwa monitor bono kenagese mu nyuma they are idiots they are fools because they abantu bagosente nga bulowooza tuli basiri omanyi kyenkujonyodde they are saying tibwe twagenda okugula ekyuma twagula half oba be baatubba kati akajamani kasinisa enzinyo gatadumbu n'obujamani bwe bwenjuziza buno kati implication ya kumanja no sendera zifuluma bagala sente endala okuba mu kalulu ka muwoozi banoonya kalulu kati bazeeyo mu biwata muyiba oyavuwala oddayo mu makooti go n'ogakeberamu omukazi wabulwa emmere where we don't go back is the toilet when you don't have nothing to eat you cannot go back to the toilet they are reviving every case the monitor idiots are telling you when you went and buy tetwafunako bagezi bagamba echarge eriwa muri busiru nnyo you are idiots monitor you are idiots to support these people you are idiots it's only because Ugandans don't understand what you are talking about when you went to buy a telephone set you did not buy a what a charger that you can now buy a charger differently for how long have you realized nebuli okabukuba story nebujubeerako embwogu wazino you are stupid and the Germans the idiots Germans come and show their faces ugly faces you don't understand what they are saying that you have an incomplete system yes data teyina weeri ne Mr. Tamale nti gwe kyebategeeza okimanyi nti nabagamba if you have endangamuntu all of these crimes would go away nange naye mbadde nzijaawo yes ati ekyuma ekikuuma data tekiriiko kyemanaye nkugamba kompyuta teyinaki batujjako data ne batujjako kimu nira abantu batubbira ku masimu kitegeeza baleka banange mutuyambe abantu 100 mugule kopi ya monitor mutuyambe tuwagire monitor tumuwagire bannange tuwagire monitor nga buli bantu 100 bagola kopi emu olumba muwagidde tumuwagire nnyo abantu 100 bagula monitor emu nga bagola monitor emu kuba monitor mwe muyita obusiru nti bakugamba kompyuta bwe bagitunda teriko database but how long have you realized nti bwe baali bakigula tekyali Europeans civils I can incite the population against these Germans we are not idiots how long are we going to waste our money to civils ate wange tebayinza kujjayo ntulika babona embujjayo wange tebayinza kulinnyayo I like this country otherwise we shall not move nti today Museveni yaleeta company nga bayita Supuko ng'etugamba mmwe temumanyi bajja babba abazungu bagigoba to these arrogant Germans the idiots the civils yo wasuma kabisa wasuma wajinga wasimu kabisa the Germans are telling you the machine we sold you was incomplete niwetaduka nimutaba bakuduka ba monitor neduka ba usajja ba monitor bone nimugamba nti teri wa monitor wasawange singa muko teri over te mu monitor nebukede ewange to wasawa ojja kuzala abazikulu abasiru this is what they are saying kati banjigiriza otafire was not there it was in Nyakayirima the civils baku data banonya sente za kalulu okuba mukozi obudde nga bukyali anti nkubuulidde bali panike nalabye omusajja nalabye abasajja basatu n'ekino amazina mu ddiruliya nesalirawo n'embuzi ennume bagambye this man muhozi can top this government in one day ayina special squad terabwako n'ekino amazina mu ddiruli nemulaba omusajja eryanjoga neŋŋende nagende waffe nemuwabira bali ndiraba ku kiwanuka nga adduka ndiraba ko omusajja ono anjoze Museveni nangoba ng'omubbi w'enkoko olwamukoddomiwe
yangobanga mubbiwa Museveni yangobanga mubbiwa nkoko mmange natafuna yadde akantu n'akamu kubanga omukalagidde navumye nazala bujesimu kumanga ayagala bwa pulezidenti tukubaganya paka mambi yali alowooza ndi mwanga nemukubira nenemerawo tujja kubagana paka mambya kakati nkubulire nabalabye this man once a domesticated dog is now a wolof Muhoozi is a wolof kakulye mulezi godduke mulezi gojoze nnyo abantu mutujoze abako mutujoze nnyo mutujoze ne mutunia ku mitwe ne mutunyalako kabakwate oba abakwate abakwate nzikati nzina mazina atani yankwatako bakuba isimu nti amanyi omugagga yababaaba kati Muhoozi ye baba wange omugagga yababaaba baba bannonye omukobo amutwala nga talinnya okuba wababa buli kimu kibaako enkomerero omukajoze nnyo abantu omukatunyedde ku mitwe omukatunyaddeko the disciples of Lwabogo bajjeko pulogulaamu za nengende waffe mu nsozi nenkaaba nze sirikolaganako unsi mu kabuli nemu kakati ekyo kitegedde engeri gyoyogera ku Muhoozi liba lyamaanyi okimanyi kakankubuulire mwe temunywa mwenge naye omukazi yenna gwotulugunya bw'alabayo omusajja akubidde ku mwenge nojja akunyiga aseka ayita nomuwa kaboozi omulenzi anjavuwazizza nnyo nayina sente era balumbye ne kalugire nakyo kabaka ayita atyatali abanyankole batumazeewo ate kabaka awa kalugire kuba kalugire alina influence peddling mu kooti nti omulamuzi yajja n'afukamira emengo kalugire kankubulire temiteerere we shall not surrender even a spoon of our land to the kabaka toyinza kubanga abaganda tukiyita ku luwonzi nti Sseggwanga ebujja gye newayo ku luwonzi kalugire blocked era omusango teguwoozebwanga sente za hamu eziri muki mu yakomyewo omusajja eyasayininga ekyapa kya hamu akola gindi akola wakiso yakulya landi gundi ettaka lya gavumenti akola eruweero akola ne Buganda Rebonose naye bano bwe bali babadduka kati kankubulire nabalabye basatu abako kibonoka yabaddeyo singa badduse bajja kubikubirawo ne babittirewo kuba tebineki oyo kiwanuka oyo bampa ekizimbe kyange nakiremesa kiwanuka oyo kalugire naga this man is irrelevant ezizazitutte amma kyevogera Attorney General issues ziri personal yakulemesa ekyo kyekikuluma neŋŋende waffe nemuwaabira bwali batabonye kati singa badduse tebali mukwatiddewa kino ekisunika ebinyo ekyagala okutwala ettaka lyaffe kalugire gwe toba kubanga kabaka ayise kalugire influential peddling if we allow this practice to every Muganda will go, every grabber will go to Kalugire and company advocates. Sina kulaba ko mukulu gwogera ko yo ngali issues ne. Sina yeroya wa kabaka ina baloya bamugide ebintu bi. Bagala hamu ayavuwale. Ekisawe kye bakitwala. Singa te yali mugagga nga sente ziri bwe. Bali bamukwatidde mu banka ekyo. Ngomi kitwala wa ekyabalemu okukola. Temuneje mu kitwala. You cannot even take a spoon kutaka lyaffe. Aliwe kabaka tajjaddimu yamuzimbira ennyumba yazimbira ab'Emmengo ennyumba ettaka tajjaddimu kutwabike kazabike emipiira tulirabako Kalugire bw'alidduka tulitwala ettaka lyaffe ensonga ezo Hamid azitadde mwe mpika tajja kuzita Kalugire atujoze nnyo yali eri mu banka kuba baagala kutwala kisaawe nga mukitwalawo kyabalemerawo mwe munaalya buli kamu muli mpuuta Chobola Muhoozi abasinga. Nabawulidde kabaka Muhoozi is brutal. Muhoozi atta abantu. Muhoozi akola twogere byamu. Muhoozi kadde kataala kadafe tukokbe mulenzi gwe babbe bani abasokolenda. Abasokolenda babana. Muhoozi yasokola kenda. Muhoozi yasokodde kenda. Abana 15 mubasokoledde bwe musokodde malwali abantu bagadduseemu. Musokola n'abamajje. Muhoozi yasokodde ku bantu. Kazabike emipiira. Shall we ever discuss anything apart from Muhoozi and the issues ate bye kukabye enkoze.
nkugaye nti ono mukwano gwange ebintu bye babitutte byemuke why oli yababba biliyoni 10 ng'abasuubiza oluguudo abaana ba byemuke genda babuuza baba n'agaana kati biliyoni 10 yanga biliyoni 10 bwosi bajjako ne basinga ennyumba yaabwe n'oluguudo n'otalubawa kati obanenya abaana ba byemuke obanenya yes babajjako biliyoni 10 nga balina ebyuma ebikola enguudo kakati biliyoni 10 tebabawa luguudo ne biliyoni 10 ne bazitwala. That's why they are what? They are poor. Abaana baikitaka ekiribe bakibatwalako lwaki nakalema nekalabusengo nekulubya netumwebase. So these people are not poor. Don't blame the children. Nosanga wava muno nenkugamba tiwava muno abaali venite bamubala musolo as they are leg ne bamugamba nti tukuvunana biliyoni meka liveni netwala ekizimbe kye nekiwa NBS ani ali mu NBS bino byonna bijja kuvaayo mudduke byebiba kyayisiza abantu omusajja omu yabagambye babadde abako basatu munnaabwe n'abagamba nti we are hated everywhere we go people point fingers in us muhoozi nabo tutule ku minzaani nedda mwe bako katule ne muhoozi ku minzaani buli omu ajjayo obuziina bwa munne. It's not because muhoozi is a gentleman batudde muwanga kivumbi eranda bamututseruddawa nopo tulina ojjejja oteekawo omulala. You cannot defeat muhoozi. It is only muhoozi who will say that he is not coming, but the moment muhoozi comes netumukomparinga n'abako performance y'abako abako bajja kudduka abakonga badduka n'obujozi bwabwe oba munzite mwajogadda teriyo reconciliation no love lost munjoze nnyo family yange nebula kyerya kubanga nina okukeza munteeke mwanda weyazamu porogaramu ne bazijjeko nene mugijjeko muzijjeko zonna mwogera kunyiiza abantu naye ze sirikolaganako namu ku nsi mukabbuli ne muggulu sirikolagana kudda bakodemi ba Museveni nekiwanuka netumwebaza nenakalema nekulubya nabano kulubya ajja kuteegula ne kabusenga mzee Tamale yes ezo gyabadde ku bugenyi obuyitibwa yamaze kakati kyana kyoyagala okumaliriza nkubulya nenkugamba what these people have done nkugamba nti bulijjo bwoba weerowoozaako lowooza n'intusi za munno tidizibako fear to go into nabalabi where are we going to leave our wealth? What about our farm? At one time nabalabanga bagamba are we going to eat snakes in China? Why should we eat snakes? Why should you free? Lwaki mugenda kudduka mulidde mukka mujoza abantu mwalowooza nti omukazi asobola okusikira sezaalawo maama Teresa yali tasobola kufuuka bisopo nemubanga mulowooza nti nsobola okujja nemunkozesa then my capacity njitadde ku muhoozi ne bakatampa yadde ekikumi naye njagala okulabako ku mukadduka nga naye akugaggabulese muganage bwemunyabunyeza emyaka egyo gyonna kakati myayita eriyo the problem is they have failed to give muhoozi an escape route. If a domesticated dog becomes a wolf, who is responsible? He was in the army doing his work. Monitor would be a museum. Monitor, it would be a museum. You won't tell you, monitor would turn into a museum. Baba kozesezza nnyo tebalina ssente baavu bagenda ne bakola programs nnyingi ne bateekawo obuleediyo bungi bufu they don't break even kyobulaba nti ono ate naye alya ssente za gavumenti simanyi vision gives kundi mani ziriruddawo that's rubbish also influencing people inflated badirekito bawa ssente meka shares meka zewaflotis okubaddiza abantu nolikotekona ebirevu bino kuli bonna bonna useless completely useless I can't even go to New Vision even if I'm a visitor. Kakati mbagamba nti omusajja ono bwe twali ku independence omusajja ono Lord Fisher yatunduya situation gye tulimu we are back at independence nti Mengo eyagala ebyayo as they were fear to lose their status
as the Bako fear to go into exile. They lost a Mukozi's government. But they are failed to know, like in my case, my children, do you think it's free? Do you believe Tinzendi Kappa? You must understand, to the empathy. As you like to have a good life, others also want to have a good life. True. Kakati independence, omusajja ono njagala nkusomere ebbaluwa eno. Omusajja ono bamuyita Lord Fisher, yali agiwandiikira Kiwanuka. Agamba, omusajja n'amugamba. Yali anokola ebbaluwa ya Kiwanuka ey'obusiru ng'amuvumye nnyo. Kiwanuka yafuma nnyo ekibisuko. Ate nga bamumute. Kiwanuka ki? Penny Kiwanuka. Okay. Ku independence we had two factions. The Mengo leaders and the Benny Kiwanuka. Okay. As we have the Bako and the Muhozi. We are going back to independence. Okay. These are formidable forces with the different interests. But the Bako believe they can defeat Muhozi. They cannot. They will be defeated. They have already been defeated. The movement Muhozi. Mutuka temuyinza kuyimirirawo kati nkugamba nti nkugamba I write this note as a most sincere friend of Uganda, passionately anxious that his independence and self-government shall be established by agreement, reached in a spirit of unity and by trust among its leaders. The one fatal thing to any hope of agreement is for anybody to claim power of veto against the others. When I was last in Uganda, I was then greatly distressed by the fact that, as it seemed to me, the ministers of Uganda were trying to impose a veto, saying that they would only go forward on their own terms. Now, my heart sinks when I read in today's paper that Uganda's chief minister, Benny Kiwanuka, members of his party, the Democratic Party, representative of Tola and Ankole, and also members from the district of Acholi have walked out of the conference. I'm not concerned with the particular details over which difficulties arise. A spectator sees most the game might describe the general picture as I see it. Uganda is also ready and unavoidably at a kind of unity in itself, and that of a fundamental importance because it is predominant in the community of Africans. I'm thankful to think that neither our own government of Britain nor any Europeans have any action of their own to grind. There are jealousies and rivals claims, but they are between the African leaders, the first family, today if you want to say. And the final difference between them is tolerable. The colonial secretary is in the position of a referee player, need not agree with the referee. But if they disagree, they do not walk out of the field. They trust the referee and obey him. May I say that those some people in England may criticize nti omusajja ono yawandiikira Benny Kiwanuka ebbaluwa ziri mu katabo kange, the four letters are which shaped Uganda's independence. Nga abagamba nti Benny Kiwanuka, you will keep there in politics like the Bako. But understand that others have also, I also have children like you. What makes your children very important? I am related to the Mugabe. But you have suffocated my children for 24 years. You have killed my political career. You think that I'm just somebody who should be thrown away. Mwali mukuba mukozi ave mu maje, as you have said, that a domesticated dog has now become a wolf. Mwali muganti agenda kukola akuba ebidongo
mwali mulowooza nti agenda kuba bidongo. Yes, tulina kye tuyita the cat mentality. Kapa erowooza, kapa erya n'emmese ey'olubuto. Bw'ogibuuza nti abaana bazzukulu babalirya nti enfuufu. Kapa teyinza kuleka we have the kapa mentality. Tulina kubeera mbwa, olina okuyisaawo ebibye byokka, abaana ababe be baana, abange balina kubonaabona. That man must come on his knees. Kakati mukonfronting a big power. Bino birabanga ebyokuyomba, si byakuyomba. Abasajja baagambye nti Uganda is faced with the two inevitable factors. One, Muhoozi can organize a queen one day. Atwala eggwanga. Yes. Atwala obuyinza. Babu agambye his father is lukewarm. Tatubuulira obajja oba tajja kyobola bamuprovokinga. Matangodo waleme tangodo ya kugulu kumu kuli Busia. Aduka budu yewe kyabikira baluni we. Tangodo yo kugulu kumu nasaside Haji Moses Kigongo. Obugagga bwe Haji Moses Kigongo. Ofunye kwa brigadier general. Muganda njagendeyo muganda tule tule leka bano balwanagani baleke musale yakoze nsobyo kwenda osinga ati bali baagala Museveni asigalewo kuba ono yakitadde ndi ne Muhoozi akite Muhoozi tajjakita yes kubanga naduse afulu mudde wano wayina okudduka ojoze nnyo abantu obajoze nnyo. But the question is be mujoze mugenda bakoleraki kuba kyaliwo. Yes, bakadaga bannakyolo nze gwojoze emyaka 24 ne sente zange Museveni zampadde nozitwala nojjako pologolamu zange ne mutta omwana wange ne mukuba omwana wange emigo ne mujjamu amanyi. What are you going to compensate me? Mugenda kunsasula ki? That's why Muhoozi ne bwaba tampayadde ekikumi era mukolera kubanga njagala ndabe ku mukadduka, njagala ndabe ku kabanga linga kwe bali bagikanga baddeko ababadde bajjako pologolamu. Disciples of Lwabo ne bajjako pologolamu za kana kasajja ku muyusisa kano kenagisi tekazijjako damozi jjako bakube bakuttire wa katugendeko omukumula katono tugenda batudde mu kyaffe ekyokubiri tovaawo mwe kibakolo bite mumanya agenda setting. This is very important. Ebiri buno bakazi obuzunze endwadde bali bagala kugala kama tukomona nsonga eyo kale tovaawo bala babala nabo tebalina public relations olukulaba bwoti kasoma nkoleyo webale nnyo amayi kyolowooza nzija wano bulijjo waliwo omukazi yagamba bbaawe ng'atamidde dadi tugende mweri wote tugende mu lumu eyo waggulu yeerimu ne toilet n'amazzi engumi yatandika That's why he married the people. Abakazi baffe abali betwawasa they have not enjoyed it. Kituufu. Why? Nti mugenda kumukolo ate muvayo muyomba. Kituufu kiwe kiri. Buno bwera buba provoke. Kyogedde kituufu. Mr. Mirundi kakati nze n'obuzibu. Okujjako ng'oli mukazi mugumu mu mutima. Mr. Mirundi. Can I allow me to have a photo with you? Webale nnyo. Nagende Makerere nga oyo gundi agula diwezinga oyo junior omukyala oba yandaba luddawa kale naye yali aze n'omwana we ne gundi ne bbaawe oba yali avudde Europe omanyi byebyawe the way they look at things bali careful nnyo. Can I have something to tell you? Ayogera takutula nze ntunulira kwona azimba avimba agenda kuntabulira ewaka yatambula agende naye ati tiyalina intention yonna ekyaddamu kunkubya bifaananyi tugende mu angeri tudde mu ngenda okulaba nga ekisigalidde omukuyola munne abakyana bannaye mukakkanengako public figures yes. tuli no we yes. Must have a program on kituufu on this TV station. Yes. If you have a woman who is a public figure kakati omukola jonna bagamba teri sita awasa oba afumbirwa nti gundi tata wange ono lutaaya eyawasa Namatu baalikoze sente nyingi nga si bafumbo. Because men come kukwana kusasira yali badde mugagga nnyo nga si mufumbo kati oba akabina kaseru gate bakanoonyako ki manya akabina kaseru kaliko nnyiniko
buno buteka sente abaleka namba z'essimu. Stars don't get married. Stars tebafumbirwa tebawasa kati lema yafa yaggwako kuba those who were interested in her. That's what I tell them. I was talking with General Tafiri this morning. Mukwano gwange era nze omuntu kukana influence me Sale or Tafiri, but they don't understand me. Sitegerekeka kuba nze nyinza okuwagira mu Yesu eno mu Yesu endala nimwawukana two nze ewa Sale Sale amwenyabwenyeza nnyo. Yes, Sale yanjagala nnyo nemutwala newaffe mukyalagula ekyuma kyemweka yanja nankuba omanyi nti Sale baali bamutidde ewaffe lwaki emmotoka yajjangige ne bakiteeka ku nsi nti gwe badde okipulaninga nakukyawa anti nga balaba bankubye nnyo naye nga tebamanyi bagala babawule natwawule kati nze kyenkola nkikulekera nze Sale mukulekera kubanga saamulabye nodde ebbali nenzira ebbali nti buli lwolwanira ekintu nkikolaki okitabutigwe But I was talking to Watafiri this morning. Nemubuuza what did you mean? Nangamba nti nabagamba nti mwaba abaire excited n'obusika mukubo mulimu amakoona. Mukubo mulimu amaki? Amakoona. I said entirely agree with you. Succession politics is very dangerous. Why? The moment I know I'm not going to be part kati nze bana abakozi sobola bakolera nibokola otya. Okay. Even if it is not mukozi rase bakolera. Amanyabonyezo nnyo. Life was a family yange. Nino kenda mbafuka ngabafuka mito. Mwebenaleba nga mwabalega tuzalumu. Benaleba nga bakuwa. Tumwebaza. Ye John Kolumu naye afuka. Nswera amasi. Kati nabala bakunga bato omuntu eyakula bakongo oli mwavu teyerabira naye ate nze tebadaba ngakonga ndi mwavu nze najja mawuli nga ndi mugaga ne musomero siberangako mwavu nze nasomeranga mu masuuti ne mu secondary school nasulanga twagiyitanga mafuta dametro ey'abaana b'abagaga mukulu wange yanjagala nnyo nga njikuba masuuti nze okugenda erubaka okusoma nga nkuba suuti Natayambala uniform esomero anti nga esaati ngiteekamu n'empale enzirugavu ne suuti n'ekkooti enzirugavu. Yes, very smart guy. Nze nayina esaati nga bazitunda ku ssomero uniform naye nagigulanga negireka yeeka nga nina baagi y'essomero nagiteekako obuuma ngigattako olweggulo nenjijjako olaba gentleman awedde emirimu nga uniform nga njiteekako ntya baagi nga kweri baagi nagiteekako buteesi nga nyiganyige bwenjagala njijjako nenfuuka gentleman. Abaana bajjanga ewaffe kitange yalina bakery ne butcher. Abaana bajjanga okunjuma okuntwala ku ssomero mu nasale muki ngaewaffe banzi 12 zengenda nazo nga banwanira ku ssomero. So I have never been a gundi. A poor man obujozi nabusanga mu government ya Museveni nga balowooza ndi munaku. Kakati I told you Tafiri even in Uganda succession is very important. Omanyi kye bayita okulaamiriza omusika bwe bwamala okusika ne bamulangirira buli muntu yenna ajja n'amwogerera. Kwe kulaamiriza okwo kwetuyita okulaamiriza bwe bamwogerera ki olwo? Tamale Mirundi abadde mukwano gwange. Tamale Mirundi abadde muganda wange. Tamale Mirundi nga tandisa kantu mu nnyumba. Tamale Mirundi yabadde awerera abaana bange. What does this man want you to do? To inherit. Byabadde akola oli naawe bukole ki? Nemugamba nti succession is like a plane. We don't carry excess baggage. If I know that I'm not going to be part of your future plans, I abandon you. True. Ate kati mbwakimbeera naawe nti mmwe mumwenyabwenyeza emyaka 24 nina okukkiriza nikanyalekani kakati let me try somebody else. Kubanga it means anybody who comes will give me better. Kituufu. Nabaga nti kabaka ye strategy ye. Kabaka Mutebi. Strategy ye ogimanyi? When
Besigye comes ne Museveni ye kyakola adissolvinga lukiiko n'adduka n'agenda e London. Buli mubaka wa parliament w'olukiiko lwa Buganda n'anoonya gy'alaba. Dankani Kafeero ye ng'ali bbali bakanamwanje bakolera Besigye akalulu. He knows if Museveni what has given me is enshrined in the constitution. So even if Museveni is defeated, he cannot remove water. Never munyiza to sola bijam. Oboyina kukifuna. But if I gamble and Besigye becomes the president, then Besigye can add on. Kituufu. Okitegeera. That is Kabaka's strategy. Ndiye kulonda bwe kutuuka ng'akola ki? Ngadde ebbali. He dissolves the lukiiko sign die. N'alinda n'agenda e London ne yeebaka. Kati Museveni bw'akomawo bw'aba alonda gavumenti ye alonda abali pro Museveni. Webale nnyo. Ababesigye n'abakola ki? Ekyo bw'ola bw'ono kyava mu mbiriri, kyava mu nnyuma ey'okukumi. Okyamulaba? Ate yagiramu. Kyava mu mbiriri, kyapa mu nnyuma. Kyapa mu nnyuma okyamulaba? Anti kyapa mu nnyuma yayinvestinga mu bano abako. Kyova olaba nti ono Chief Justice yagenda ne yeetonda Emmengo. Tamale is called Charles Peter Mayiga, the Katikkiro. Kyava mu nnyuma. Abantu babeera ne nickname kati gwe tugimanyi. Twasoma personnel management. Kati gomanyi abaana bo kye bakuyita wakoba mukazi wo. Bayinza okubadde ko bampita malevu. Kyapa mu nnyuma oba kyapa mu mbirizi. Oba kyapa mu nnyuma asirise. Amanyi g'amatuufu Katikkiro. He invested mu bana abako. Ne balagira ne Chief Justice ajja mu ntondere. Do you have proof? Ati nkubuuliza. Oyo ekiwanuka oyo kendi mu kuba akatambi alidduka. Nze mulimu abantu beesonyiwa obusenyi. Ebyuma byange mbadde tewali ayogera wano kyesiwulira. Nkugambye nti abo batudde aba kati Kiwanuka yaligenza okuzuukuka nga bano badduse era kino ekisajja kitubonyabanya ku ttaka lyaffe. Ekisajja ekyo uyo omusajja Musoga ali mu land board ali mu ministry ya lands akola mu land board ya Buganda akola mu Bundi akola Emmengo ate akola newakizo nekiki ekyasayininga ebiwa Kabaka zakubye n'essimu yadde akajiiko tojja katwala. Tetuyinza kukkiriza president nti buli Muganda yenna anaabanga nga ayagala okunyaga ettaka ajja kuleetanga Kalugira ne Kampala advocate kale mututte tajja kutwalako yadde akajiiko. Kalugira tajja kutwala. Kalugira bw'aba akoza influential peddling n'Ekiwanuka nti let us defend the Kabaka. Cosmetics help beautiful ladies. You are dented. You have lost credibility. Abantu bali bitter bye mubakoze. Nemugoba abantu mutaka. Nemuwamba ennyanja. Nemugoba ebikajjo by'Abasoga. Nemuwamba buli kantu konna. People are bitter. Tugende mukuma tugenda kwogera ku nsonga ya COVID y'endwadde. Ati kanko yo bayongezayo lockdown ku Kasanda ne Mubende. Let me tell you, Kasanda. Ennaku 29 endala. Let me tell you. May I laugh at this. Naye obusungu bwe balina ku kakazaako bwe bali kakwatira wano. Ate mukazi. No, Diana. Me, I can tell you the trend. Me, I don't mind. Whether bongeze emirundi 10. But me, I know the politics of that area. Of Kasanda and Mubende. Yes. So this is political. JBD. Bayinza okubeera n'exaggeration. Okay. Nabagambye nti waliwo bye bayita ebiringa nseenene. Bye biki ebyate? Ebiringa nseenene byo bitambula ne byetooloola. Once you see the permanent secretary of health and you see a change in your area, Allah atumye ono gundi oyo atambula ne Walumbe kasita obalaba mu kitundu awo tukiyita conspiracy theories where you see these people tomorrow birenga nseenene. But for me, I know because I know these areas in conspiracy theories. When oil was discovered in the Bunyoro, what happened to Bunyoro? I've never heard about nalisuulirangako gwe bayita mugungu. Yes. N'omuliisa de bagungu andi baliisa abaliisa means cattle keepers. Ezo tribe ziri mu Uganda. Anti baalwanagana tinyefunza n'akuba abantu n'abajjayo ng'aliyo oil.
That's an African politics. Where you find a mineral, they create trouble. Nze kasa president yagamba nti lole zitwala logs ezitwale embaawo na biki aziwezi naye over the two which is easier okutambulira kweza endoddo n'okutambulira ku lole ejjayo ebintu which one is easier? Ku lole etwala endoddo ne lole etwala ebyokutunda ani ati lole ekyetwala abantu abangi yitwala ebyokutunda itwala abantu abangi. So if it was a question of spreading the disease wano twalina amakampuni nga gaweranga 20 ag'obuveera naye kasa factory emu wali emukono yatandika okukola ebipapula nga erimba ebijja bweru bawera obuveera because these people believe in monopolism. They believe in monopolism. They don't have business acumenship. So for me, I'm tempted to believe in many ways. Buli baleeta ekintu nkiwakanya. Yes. Until you are saying you are bringing 100 buses. Ne baddira abawala ne babatwala ye wa Museveni. 100 buses failing who? In Kampala here. In Kampala. Kubanga tukubala. Tewali gyogenda kukola feasibility study. Kuleeta basi 10 mu Kampala. Bonna banka yonna okuwola ssente erina okumanya bali bameka. Anybody ku ssaawa 9 okutuuka ku ssaawa 3 mu Uganda temuli mu shift. Kakati ku ssaawa 9 mu batunuulire genda ku Namirembe Road babatambuza bigere, Bombo Road babatambuza bigere because of the traffic jam. Abantu batambuza bigere bagenda bigere. Kakati njagala nkubuulire basi 10 nga buli basi etwala abantu 7 nga ne wava muno yazikola nezigana zigenda kusombana obuguli ebyo genda obibuulire kitaka atayina bwongo mu mutwe nono mwizisa kabanda bimubuulire not me nti tuli mu takisi naye ziweddewo abantu tebakyatambula kakati nkubuulira mu kibuga there is a lockdown, a self-imposed lockdown. Why? Bano abamu naye bwe balikwata kuwaabukidde n'owamoni tebajja bakuba babattirewo because they don't know what they are doing. Bano abakazi baali bagoba nti lockdown ebeere mu Kampala supermarket zaabwe nga zisitookinze zijjudde nekigaana. Owa CBS ennaku ezo ne bugamba wabadde enteekateeka eri mu kabineti eyogaana abantu okutambulako Christmas kakati bali bawulira abantu tebazze mu Kampala gula Christmas. Why? They have the experience. Nti Museveni asobola okuggalawo nga bazzeeko abantu tebatunze abufundiriza obusajja bwa bukedde n'obwa muniti nabagamba nti nze ababa red paper nga tekanaggalawo bampandiikako nze I'm a friend of the Banyarwanda. Nagenda mu lutalo ne balwanirako. Waliwo awo ku Namirembe Road bampandikako mbunze mbeerawo nze nsooka okulonda mu Banyarwanda be baleete. A man with different wives. Am I interested in these Banyarwanda? Kati awo waliwo buses nga bwe wawuliranga UTC edda ebaasi Kigali Bujumbura egenda kusimbula essaawa bweziti nga waliwo business awo. The Congolese were coming here okutunda ebitengi byabwe. Okyabalaba mu kibuga olaba bamasayi. Why? Baali babookedde mu Buganda roads. They relocated. The Congolese relocated. Tebakyajja wano bagabigula Dar es Salaam. Kakati bano tebalina business orientation. Nti buno bwamawulire bwamwe nekwogera ebyobusiro era nga simanyi ono nga watonna naaba simanyi nekwogera ebyobusiro. That's not news. Kakati bwe tebulina impact babuwa ssente obwamawulire obwo tebulina impact tebumanyi multiplier effect. Nti as I tell you now abatunda ebintu mu Kampala abayina emizigo gy'omu Kampala renti egenda kubeera nzibu. Why?
the people believed bakikola kyo obwomu nitubuno niyate Kayira talina na passport Kayira gye kuddukira ku kipalati Kayira gye kuddukira wabuke Kayira gye kuddukira ku kipalati oyinza okudduka ne budduka bwa monitor kati olwokuba tebusuubula tebulina kyebumanyi mu nsi tebumanyi impakiti gye bwogerako nti abantu bwe bagamba nti Ebola ze nabagamba nti abaali babuukinze batuwalisi bonna tebajja instead of saying we are containing the disease and it is far away from the national parks and what naye buno bamawulire nga babuwadde sente baggalewo tebulina investment yonna journalists are poor people who don't have investment. Me, I have investment everywhere. True. This is why I'm knowledgeable. When my shop in Kampala tekoze sente, why? Waki tekoze sente? The reason is nti abantu bati okujja mu Kampala Museveni alangirire batambuze ebigere nga luli. Kati buno buwumba tutu bufungula ndika bwa monitor na bulo gwavo buli mawuli. Bote bichimanyi. Abantu badesimo kufuna sene festival. Tewali Christmas tekoze. Is a lockdown in the city, an artificial lockdown. Abantu bonna balinda batourist bazze as if Ebola is near Kampala. Where how Obakasan bujo kubye n'entuzo bwa monitor. No single case in Kasanda kati bagala bagulewo. Koti bali anti bali bali ababirimu oba kamba kuvuli. Nagambo yo sala upendi. Namuga sala upendi, let me tell you. Have you ever gone to that areas? Give us some mines. Mines to Mulamuzi Aluri, the mineral police at every minerals. Never try each other distance, but I gave Nabuze Sally paint. To paint you in Kampala, no Mulamuzi Mukamba. A kiddy movement. Nti abachina batwala obunga obukolanga embaawo obuli bwe butibukaba ettaka libala bantu muri mu golodi. Do you know what is happening in Mubende? What is happening? Anti kubulira abasajja bagera kusima ttaka lekanga bayitwala kuma ne kakabera nti muno muri mu golodi. Yes, omanyi nti balina yekibuga ini Mubende nabuuza opendi. Do you know you are talking about minerals? Kubana bagamba ti omusajja yali ayagala okuwamba gavumenti ya Turkey yajja wano na investinga mu minerals ne bajja n'omukyala Kegomba ne bamujja mu minerals ne balwana naye waliwo omusajja yajja wange naye ne mukolera mubiri baali bamusamusasa nga muyitako yajja wange musajja n'omunyenyezaamu nono gundi ngini ya Lutwamu pick up yali emugoba n'ettabana nga ono omukazi ono ali Kalamujja bamuyitaaniwo oyo yali mwenaje kati enaje bagikoleya mubadde sente endala muleya bazi oyo omukazi ono omugiso bamuyitaani yali masanya yali enaje ayo Kalamujja yabbaduka namuko oyo butambi bwe mwina kettaka ttono bwe bali bamuntu semisindi alisula watengu wawetangula bwe bali buliriza leya oyo omukazi oyo omugiso ali Kalamujja ne mukubba butambi ne video aje alifira wawetangula anti mugiso munne kubamba manyi kale nkugamba nti abantu bano tebamanyi myali suspect Museveni nze simuneye ekintu nakimu. Museveni is a lonely man. Kuma rely on his experts. Okay. There is something in Kasana. In Kasana ni muwe. Kanagisi akapaka kwa parliament kaga mambo abasilamu kabidam family ya bane byegana. Yes, kakanagisi bakawase abasilamu bazejja yemizikitira emirambo singa mukagoba muzikiti mucha kasirika ndikasirika babugula buguzo bwobusai kaka nebaga mukayite kanagisi muswala mukogereko tukajja muzikiti mukakubiremu kuba babugula buguzi kakati there is something in Kasanda. There's something in those areas where there are minerals. Okay. That area has minerals. Kisuka ku Ebola. It is beyond Ebola. It is beyond Ebola. One day you will know. And yes, but baba fako. Bali ba capitalist. Capitalist eneja kufako. Capitalist. Yenga afuna. Yes, this morning I was telling somebody. Nemuganti bano bote bajinde kibakula bamu. A person who can extract organs from a person
namulinyisa ennyonyi bamuyita genda kudda nabaga nti nina mutani wange bamuyita Asumaani Asumaani bamutwala mu kampuni ng'alaga ttaka kati bababuuza babakusoninga gwani akuzaala Tamale Mirundi ene bamuzza ku pati nebamugamba gwe bw'otuuka passport yo gitereka okomewo ne bamwaniriza ne tiketi yagenda ne banne 10,000 tebaddangamu kuwulira. Akwata abaana b'abanno n'obalinyisa ennyonyi ng'ogenze bajja mu organize oli muntu capitalist yanoonya ssente abaana be bawandiikira okulinaana bwa minisita Nankabirwa one day she will explain waliwo bali mu luyolo nebunga nti abaana be bawandikiranga ewo baliwo. So for me when I look at a thing nze ekinnuma kubonyaabonya bantu ne multiplier effect ti omuntu abadde alowooza nti ku Christmas wesese agenda kufuna ku ssente malaya abadde amanyi nti abazungu bagenda kujja nange ndye kufune ku ssente. Where do you find a country eyina Ebola athreateninga naye ngaali mu kitundu kimu? Where do you find a country eyina Ebola ng'embutu y'embutikiza ebeerayo? Diana bwe bali mukwata ne munne balyogera omanyi mu future let me tell you mwe bwe bali bagenda omusuula Njonjo yali agenda musuula n'amukwata n'amuteeka ku commission of inquiry. One of the ministers bamuyitanga Sandro Tipotipo yagamba as we are planning to overthrow my role as a minister of local government was to promise a thing that the government could not implement. Yagamba nga abantu government bezisobola kukola omukazi oyo ali mu federation olunaku lumu alikwatibwa ne Diana alikwatibwa omusenero kyamulaba yawanika ddole mu bbanga akizungirize dole naye omukazi afaanana musenero bamuleeta okumujja ebusiya nga talinnya musenero yekweka musenero yateeka ddole mu bbanga naye musenero you see you people musenero abo bagenda kuddukirawa because we are going to have a semi government tugenda kufuna government erimu abagezi. If you put a satellite you would update the population. We are no longer relying on the usual local forecast until there is a yob. Kakati tujijampo tetutegeera mu mutwe gwe awanise ddole mu gwengulu bajja kukwata. That's why they fear Mugozi. That man, he kills the people. Okay, let us put it on the people. No mutwagala kodi yammwe mukookolo bugeyana nedda nammwe nveeyo era nze njagala nnyo muhooza ajje zaabika emipiira tulabe kadduka ne galubindi ze tubalage ezannya. Nze njagala nnyo muhooza ajje because nedda temuwakana muleke kugamba tajja kujja muleke kugamba mbu baveshens bagenda kwekalakaasa tango dojikoti okugula okumukusula busi yadduka wali kano kalina akesimbye ng'omusumaali n'ekimunaana akakazi kalinga kakajjo keekawo kadduka ekyakawulirayo katema tadongo atalina kye yali akoze. Tadongo ide secretary general atalina wamanyiddwa abeero si 10 batebamumanyiiko. Tadongo yali asiganye kabaka bapalamenti kokasi ya NRA. Tell me where Tadongo is known. Do you know him? Do you know Tadongo? Has he ever come here? No. Amamira majinga nkoko bwalaba muhozi nga mubirazinga namulwanyi gwe mamira amajigo erya sentizo gwe mamira amaji mama kajanja mukaseninde yalinde election nokumulaba mama kajanja nga yambadde gomesize kati agenze buyiko agenze ewali sente walaga mama kajanja atakoze eki. Mobilization is continuous. I'm more known than those people. I'm more known than those people. Appreciate those people what they did for you. You see, Human Rights Commission. I was seeing Sewanyane. Sewanyane oyo mumanyi. Sewanyane yajja mwana mutonka ayera mugundi. Ngaliwo musajja bamuyita. Tetamuli gulu omu mumanyi. Yebi yumwana namulabo.
bamujja ne bamutwala n'asoma yabeeranga wa Muwanga namuwambako ekintu ki Muwanga bamusiba sajja bamuyitanga Muwanga yayiya double football uyu mwana nga zyakola kati bamuliisi ngate meeting bamulegedde mulaba human rights yes uye commissioner wa UN on human rights Sewanya what have you done to improve human rights because we have a human rights commission in Uganda a permanent body to monitor human rights in Uganda. Sewanya should not come on TV to shout at us. Is a tango is a Kenya idiot. Why? Human rights, to know that this is your right, you must know it. Generate you. You must know it. You must know. You know, so we must know our rights. Our rights. Primary rights and secondary rights. Fundamental rights, we must know them. Who has done it? Njagala nkubulire Uganda Electoral Commission kati bataddeko nsobo gafuna obukadde 18 omwezi abaliko balamuzi. Human Rights Commission is a court that helps those who don't have money. When I don't have money to go to court to hire a lawyer, you go to the human rights and they award damages. Who knows it? Oyo bwanika bwola boyo Material wanga bwanika ekyamuleta mu bantu bamumanye yakolanga program eya National Security Fund nga kakoza ya mututte ne demberi uyu chairman we wakiso program is promoting. Do you have a Human Rights Commission program on radio? No. Have you ever had a Human Rights Commission organizing a student's wound? Yes. Baino nanka gwaga ko bakateka yinna kuzuma. Wali bakabukaka gwaga bakakateka ennaku zuma baloza nti the civil service. No commission mulimba wali commission gwe naita kwisinda kwatukiza. Nagano kujja kumpewo. Andi nkubuli. Naga twatukiza kwogera twatukiza Sekajja bamu kubera chairman wa commission. Chairperson. Sekajja yabayamba nnyo mu CA. Uyo mchara kubayita Sekajja. But the problem is, how much money do you give them? As a result, basaba sente z'abazungu. Waliwo yali tawunikira kawa Kampala, Godoni Mwesigwa, bamutwalayo. Yes, kufuna mulimu. Kati batuteyo nsubu. Mulimu. But if you make a chairperson of the Human Rights Commission, Kagwa, a Human Rights Commission is an internal auditor. They don't need to shout. Newe walabako mu biseera bino ebya gundi ebya Narufenya. Did you send a member of the Human Rights Commission? Ngavayo. Wangadia eyalwana ne mujjawe okulio ngayagala kumubba. How can Wangadia become a Human Rights Commission? How can a sick person become Minister of Health? He's already sick. Has not attended to herself and he appointed a Minister of Health when he's already sick. Nti toyinza kuddira omugenge tatunda nyama mu butcher. Educate these people. Bagala trips well. Bagala chi. Ne government yennyini nayo ekolanga half baked. But from here, give it to me. Uganda Human Rights Commission. Nganze chairman wayo. So you're saying he's an internal auditor. Totuza press conference. Naye mukyala mukomera. Ne muli kyala mu mugwa bugwi. Ne mugere luzira. Mugere kitali. Mulaba emmere gye balya. Ne mukera ku mujene mugenda wa. Nga muli ku gate. Open the wound. Open the prison. Okay. Yes. Police post yes. Oh, the government created after the government instituted a commission of inquiry into human rights violations from independence kuyole yakwatirwa. One of the recommendations is abanagenda kiddu makubuya beba kyaliwo ne jaka luyombya beba likachika ko ne mukyala kakwenzire. They recommended nti waberewo a permanent Human Rights Commission to monitor. It is a government institution. Ekola chi? Milioni 18 mukola chi? What are you doing? This in a country where you have a Human Rights Commission.
nolabyo oyo nampima amanta alya ate oyo mubasiru muyitirivu ati kankubuulire ate musiru ati yagambye mu motoka etaliko bibamba zidrone teziddamu kutikka migugu anti yusu si kutikka bantu tamanyi bipande gye twabijja. At one time it was suggested nti motoka zonna buli kibuga kiveenaki netubaga mu Kampala mu Uganda Kenya emotoka ebeera ekisuumu nekadira ngeri mu kisuumu kubanga mu kisuumu Kenya nsinene but in Uganda emotoka empya eyina okukola border to border yes erete emitwalo 3 border to border nga namu kituufu ekitegeeza ekipaapi ekyo tekikola oberango agiri mitinze bajja kikwatira ejinja bajja kikwatira nudda wa kubaka Uganda kasikaki katono what taxi yavudde mutukula ayingidde Kampala yavudde usi ayingidde Kampala atagenda kuddayo the longest is Arua 8 hours kati nampima tabimanyi nti two if you are talking about nga ntimugenda kuleeta bus lwaki kwate motoka yange gitekeko ekiba kya taxi atenga buses bakikalakateko atenga buses zijja kwekankwate sente zange nga siina future oyinampima endima okumanya nze n'ebintu byange ebyo bikola lete biteereyo bintu ki bwe ndabadde ku puroguramu eri ey'abasoga nabagambye why don't you transform fire brigade into a full-fledged police department ng'ejja n'ekebera ne wayalingi y'ennyumba ng'ejja n'ekebera ne pulaani z'ennyumba nakyogedde lwakuna olwokutaano nawonedde watono owoneddewo nga towona naye ebintu byange bikola owonye eki mwana yankubira esimu nanga nti enkya yimpakiti puroguramu teriiyo nankubirako nanga nti gyeri yenadengenda sigenda kugendayo kale nabadde nyingira mu studio bwenti omuliro nigukoleera mundeeba enzigi nezeekwata nga nze natemye dda naye bannange eddogo kyeri siriki gyeri kambabuulizi mukama yabakutaasizza natidde omusajja ayina embaawo ze obwedde omuliro guziyitako buyisi nezokyeza abanne oyo namutidde ngera munoonya mundeeba omusajja oba kyobedde kifu omusajja embaawo ze tezakwatiddwako gwayokeza eno neneze nezisigala oyo lyalina zibu nange namulyo waliwo buli omu atya munne nze omusajja namwewunyiza mumulyo anti ze gwakutte wembi byamagero bya Mungu. But what I discovered, your issue, Uganda police fire brigade, they trained. What I discovered, the other day in my observation, the police, the fire brigade, they are trainers. Ever you were to wait, I will give it in a mass. Ever you will be the church, yes, said what that, but body put. But because of the involvement of the church, Mwabadema Amani, but they say motoke Bina. After Ngabu day, what but a Chabayandi, Wabadeo, Chiwater tank, Unovachi, Chiwater tank, Kubanga Baba de Bagenda never come never did Chiwater tank. Okay, Ngachi Chite Kamweno. Kati ate nakyo ne kukola ki ne gukikwata negone gagwamu kakati ekyokubiri fire brigade eyina mu mateeka powers okubulekinga ekkubo okole ekkubo emmotoka nezikuba oba mbaawo oba kizimbe balina tingatinga fire brigade yali badde eyina tingatinga kuzimba kitimono mu Uganda batulema ebizimbe byaffe fire brigade ina powers under the law okumenya ekizimbe anti mukwata ne mugwawo omuliro gukutte walire katwe mu kinyo mu nzimbe eyo ebimenya tebamenya obyo ugambye you must have a full fledged fire brigade era nalibyewo omusajja ng'akutte akago
waliwo omukwako ayina gundi ey'obwerere talina kyekola nga ne bano tebalina nabikuufu. So fire brigade has to be trained. Fire brigade should be a full-fledged. Ekyokubiri obuntu mwabuzimbako mubuzzeewo. Give water more money. Yeah. Mubuteekeko nga bwe mwagamba nti oluguudo eno area yayinula ani anajjawo ekikondo kyayo kati kitegeeza gwe bw'ozimba oyingidde mu kkubo lyani kakati nabuno budayigulanti abazungu babulekawo woota mu kifo ky'okuddayo ekimama amazzi oba etambule na kino mumakinge let this government mu kifo ky'okuddira abana abajamani abaagala otubba this exercise must be done. Ekimanya ekyo exercise eno era munitirimidde ku kagundi ku ndangamuntu nenemera ku ndangamuntu nenemera ku babugula buguzi. You have to do this exercise. Okay. Because the argument is you are talking about a data center. Yes. Byoyo ebiri byebisikaddewo ebiri namanyi gampedde mudda akyenkubuuza amala budde okwewandiisa nibuli okabakuba bananga amawulire amaavu mabinyo. You should not have poor journalists myamwalo kandi because I have the money naye buno obunuka obufumu obwamani tabunuka obwolo obwabukedde bunuka obwolo buno obusajja bwa Red Paper bwakuba olwomuka kafuluma kamu mu Daily Paper muhozeze presidential bill in balance baga kafuluma olunaku olwo lumu. These are valuable. Bunobolo. These are poor journalists. A poor journalist cannot even play the role of journalism. Kakati mbagamba ndi abajamani kabababbe. Kubanga bakuga nti babaguze esimu etaliiko. Was responsible. Netu sejjemu embozino ani yaguza Uganda ekyuma ekiri complete. Kakati yefu yaabwe agereti. Ndi mwatuguze ekyuma ekiri incomplete. Kyo kyali kisobola okukwata ddala kubanga you were talking about storage. Now who is to pay? Storage. Mbuzi tekirina storage. Nibukuba n'entwe zabo n'entwe obwamoni. Kati balikola baddenga biragawo. Byo bituufu. Yefu bituufu. Singa mu Uganda temukyali abba kataala. Kituufu. Kubanga ebinkumira mu byali badde gyebiri. Mu data center. Which means tali mugabira ku simu n'akuna. Kati tukkirize temubawa ssente. Tugule ekyuma ekirala tutuuke mu census oba mu election batugiddemu omwana Museveni bwali batonnakwata kutumwebaze tumwebaze talina minisitule mwabadde mutali kavuyo nebino yabikoze tumwebaze ate ani yaliyo mu ICT tumwebaze talina oba yamukolera ki muchwezi mbw abazanya muchwezi amanyira obagololera engoyi amwemu wa muchwezi dani tumwebaze odanieneko kakati nkugamba nti police nagirabye nti nze omuliro gwakutte eya fire it had to rely on a tanker ng'ate nayo bwe gagiggwamu eddayo they could not fight the fire from the good angles. Why? Babadde tebasirina bwe babreakingira ndeba yenna yali kutta omuliro kubanga babadde bali waserwadda wokka bayimiridde waserwadda wokka ng'omuliro gutayiza okuva eno n'eno tebakisobola. They had no passage. If there was no serwadda as a charge omuliro gwali kutte. But I think serwadda ng'abalokole bwe babeera ayina abasomerawo. Yes. So people komanye tulina fire brigade eya private yagaana abasajja abazungu baali wano taata waabwe yali muzungu jjajjaabwe bampitako ntugendayo weeri nina wembalaba baava eri ku Jinja Road but I'm seeing them somewhere nti fire brigade ya private tekola except if you go to reinforce the police the fire brigade eyaba ni private tekola two fire brigade ebeera n'helicopter. Yes. Obanga mwaga nti enzige zeetaaga helicopter. Fire brigade needs an helicopter. Kubanga enguudo zammwe zonna ziri block. Tetulina pato za police ate tugule helicopter ya fire brigade. Ebyo byonna mubikola kulemerawo. These people knew ekintu kye babaguzizza mu 79 binayisa bamuguza ebitanda mobile clinics okutali mitwe gye bisika
1896 18 Menelik mu Ethiopia n'agenda mu America okukyala n'alaba akatebe electronic chair n'akagula nga mu Ethiopia teri masanyalaze. This is what you are doing now. Tibabaguza an incomplete machine. Kati akajamani konfudeyo no bwa monitor. Wako bwa monitor. Hey, Uganda, charge it. It's got to charge it. Nemu mufuna chi. Busajja mu bwa monitor. Mwi. Obunuko obwolo. Lwa singa muli ya sente sikate muli bakaganga fe. Niba kukosa kana kava kwindi kati akakayira kayinda no banga tekayina ya the passport kakayira. Kakuba kubikono nabantu. Kasebowa kayina kibenzi kikadde. Woni bugolo bwerere. Learn how to protect the country and yourself. Nze njagala nnyo abajama bampe embuzi ng'enguzi eriwo balese ekituufu, but they are putting in the country on tuziita tutya waliwo kwadde nkugambye Mr. Tamale explained the police station attacks because one of the spokesperson will tell us it's either from MK camp or let me tell Baraka. you, Thanks. These people are going to incite veterans against Muhoozi. They want to say that this is a rebel group that is attacking police stations because they don't want Muhoozi. I'm telling you. Let me tell you, a person who can handle a lion alone cannot fail to handle a dog, even if it suffers from wound. Rabies. What sometimes we embarrass Museveni and this government. How can a country that is patrolling the risky streets of Mogadishu fail to protect police posts one in? As I said earlier, tikaticha aliyatwala musango ku police. Kubanga ku police bajja kukuba essasi. Yes. Ekitegeza katocha agenda ku police. Kati Museveni amalwaliro ge batiddemu abantu. Ne babajjamu ogaliza abantu baduka amalwaliro. Police baziduse. Kati Museveni yakyasigaziza ki? You tell him Museveni yalete emirembe. Museveni yalete emirembe. Museveni yalete emirembe. If we want to defeat a revolutionary, you force him to undo his early achievements. Are there no alternatives? If the police has surrendered its responsibilities, and should we donate our people to criminals? Let Muhoozi visit mbabuliriddewa. Muhoozi n'alambula police station zesi temuddayo kubalaba. Bigwera. Mbubakanye. Bavishens bakanye. Muhoozi balwana. Simanyi bagenda kwekalakaasa. Nedda. Kalulu. Twagala tulabu. Ono mujja waffe. Yekitadde yadduse. Yagambye mbu famire yakaguta ereeta omuntu atali Muhoozi totuwa orders. Nete tutuwa orders. Omuko tabeera mu musisira kabalonda omusika kati gwe wakitadde kiveemu wakitadde kiveemu ekitegeeza this true nti if the police has run away this creative guarantees twekuume ffeka mulembe gwa Kayihura yes mwatwaininga abaana bazaali milioni 10 I've told you where are they? If you have a problem of security let us call our soldiers in Somalia. Why don't we call the reserves? The police has deserted. Omusajja n'akugamba oyo nyango n'enanga ne bakugamba nti omuserikale waffe yabadde ali mu mmotoka nga yeebase mu kimotoka ekikadde omusajja najja naye twamusuuziza mwamusuuziza magazini nga mukubye essasi oba nga temukubye eyalumba barasi yejjinja bamukubye amasasi bannakampala nga boogera abapoliisi nga boogera aboogezi ba poliisi nga boogera nti gwe eyali badde atugamba nti we mained mutabani wange yaŋŋamba nti naye ddadi okalakala n'emundu ekiro ewaka omuntu ojja mubesesa omutire mu kikomera kyo bakusibe ne mugamba what do we do? You one of the lawyers nanga do you do you maim
omusajja ayinza okubagayabuza abulira mu kikomera akya waliwo olunaku olulagala lolwansuza nga seebase lwali lwa muliraanwa nga lwenyenya nga nze ndabanga nembwamanga kapa mukube muttirewo omusajja wa poliisi omukugu omusajja omukugu yabadde mu kimotoka ng'alinza akube yamusuziza magazini oyita nyenyango nabyo babyogera yabadde asula magazini oyita gulunedi. I've told you, I'm a serious man. If Muhoz is back and now, if Muhoz visits the police stations in Kampala, all of these things will cease. Atulekera bakomanda aba Muhoza arangirire nti buli police ngitaddeko special squad gye batya ebayitayo ate nze mwana ngenasuze enzina kati kutowange mukubira bukubizi. I'm seeing strange people around my home. Nawe bakomando bagambye ayina commando unity ndoze eje yayogera ko mu wiki bbiri bagambye ayina commando unity teina kweta kimu buli omwe mukima bagambye can organize queen one day oyo omuvaako oyo ayina amanyi bwe kati omuvaako banna kono mujja wafenga naye alagaga agende mujja wafalaga agage mujja wafalaga agage olwokubiri inshallah jatunyumiza ku kitugenda okufuna mu lugendo president yabaddeko Vietnam tunafuna mu kinge gwa Vietnam ye mukulu singa okulima mmwanyi Vietnam yo kye yakola bakola muti gw'emmwanyi ne bagukolako saako gwe bati baguleka amazzi ne gayingira edda oluteeterwaza kati twakite eyitamuyise nenyenya ezengedde zeziyikazoka ngeze mu batoolo abatoolo bali 100 bategesa omukolo babeera nani meeting yaabwe ne what makes this one strong bangambye ngende kime keke ya fende Muhozi kala abatoolo nange mbatumidde mwebale kumatiwaddeko zabike emipiira zivuge ento kolina abagwa amazima bazze batwaliriza okutujja kumpe okukola ki wano ku mudomo obudde bwamwe bwonna mu bumalaako ku mudomo ne pologulamu zange endala. This is a battle babalimba bw'oba yagala okutegeera intellectualism and intellectual debate come to me visit these forums nga mudomo to get the truth. Naye buno bwe bakola ne kasoma obutosoma obunye nabisi mu mpale obwamawulire bwabwe obwavu ne busoma tumanyi na mini